Popin Media. Nyo nze Namazzi Diana, chairperson Uganda National Teachers Union UNATU Kayunga District. Tuli wano nga tukikiridde abasomesa bonna ab'e Kayunga kubanga tetwawukanira ddala n'akatono kw'ekyo ekigenda mu maaso mu Uganda yonna. Nga UNATU tugamba nti gavumenti kye yatusuubiza mu myaka emingi ennyo egiyise emabega, oluusi bintawanya n'okubala kubanga byatandika dda nnyo. Tugamba nti ekiseera kituuse gavumenti etuukirize bye yatusuubiza. Mu mwaka gwa 2022 twalina industrial action efaananako bw'eti. Era nzijukira twagenda e Kololo ne tusisinkana President wa Uganda ne Minisita Mama Janet ne batusuubiza nti tuddeyo mu kibiina tusomese abaana b'eggwanga. Bwe tumala okusomesa abaana b'e Uganda wano ate tugende tuddeyo tuteese ne President. Nga tuwulira nti tekiri fair, si kya bwenkanya omusomesa wa primary okubeera ng'akyafuna emitwalo 4 kubanga bamuwa emitwalo 49 ne basalako emisolo gyabwe asigazaawo emitwalo 44 bwe gityo. Omusomesa wa secondary owa arts afuna miliyoni 1.23 bwe basalako emisolo n'asigaza emitwalo nga 8. Naye nga banno b'otuula nabo b'okola nabo bo bafuna miliyoni 4 nga bwe bazisalako omusolo ewaka agenda n'obukadde bwe 2.8. Kati ng'abasomesa b'e Uganda nga tukulemberwamu ekibiina kyaffe kino ekya UNATU tuwulira nga akaseera katuuse gavumenti ekkirize eggyewo enjawukana eno. Ffenna tukola emirimu gye gimu, tulina amabaluwa ge gamu, oba wa degree oba wa diploma oba wa certificate bifaanagana. Disparity eno okwawulamu abasomesa baffe wa arts n'owa science owa primary ye nga tafiiriddwako wadde tuwulira nga si kya bwenkanya. Kati nno okuva olwaleero nga 15 ku masomero tetuliiyo. Twagala President, twagala gavumenti eno, twagala Ministry of Finance ya Public Service n'abalala bonna abakwatibwako ku nsonga eno bawulire omulanga gwaffe ng'abasomesa. Tetuliiyo paka ng'embeera eno ekyuse nga tuwuliddeyo statement yonna egenda okulaga nti abasomesa b'e Uganda bonna bamugaso. All teachers matter. Maira Andrew ly'erinnya lyange. Saawa eno wenjogerera ffe mu masomero tetuliyo. Era tugamba nti okujjako nga gavumenti ewuliriza omulanga gwaffe n'ekkiriza nti abasomesa bonna they matter. Tekigasa ffe kubeera ku masomero eyo ne tutuula nga tetukola kimala ku lw'enyiike gye tulina ku mitima ng'abasomesa b'e Uganda. Naddala ng'enjawukana bwe ziri kyeya bwayogedde mu misaara baba primary beerabirirwa ddala gavumenti tebalowoozaako. Okujjako nga gavumenti evuddeyo n'eraga obuvunaanyizibwa nti ffenna tutwala kyenkanyi, ffenna tuli ba mugaso, olwo lwe tunaaddayo mu bibiina tutandike okukola. Awatali ekyo ne bwe wanaabaawo okutiisatiisa okufaanana kutya, ffe tukimanyi bulungi nnyo nti amateeka nga Kyewoya bw'anyonyodde gonna gali ku sayidi yaffe, gonna gatuprotectinga, ffe tetuli violenti, tetuli ki, naye tutaade wansi ebikola ku lw'okwagala gavumenti ewulire omulanga gwaffe. Kubanga disparities zino oba enjawukana mu misaala kigenda kukosa abaana baffe, era abazadde olwaliro bantu bali bakitegeera. Buli lwe bawaliriza abasomesa bano ogenda mu kibiina abaana baabwe bwe bafiirwa. Omusomesa gy'agenda asomese emugatako emu awandikewo 3, omwana atwale ekyo mu bwongo. So nga omusomesa ono singa badde bamukwaseko bulungi n'aba nti bamuwadde kyayagala n'akola n'essanyu, ebyo byonna tujja kuba tukoze ki tubyewaze. So nze nkubira gavumenti omulanga. Erinnya Namulondo Rehema Seninde. Nava mu by'okusomesa, nze nasomesa emyaka 8 naye nga nkolerera Kawogo. Nembivaamu ne ngamba kangende mpeereza abantu ba Kayunga District nange nga teke ttafaali mu saidi y'ebyobufuzi oluvannyuma lw'okulaba nga mbutuufu ebyokusomesa tulinga abazzobo okuzannyamu obuzannyi kuba mulimu abaana n'ebyana. Bwe baba baasalawo nga bagamba nti
bayina okubeera nga aba sciences babongeza. Kakati naba arts nabo basoma era nabo bayina abaana bebe inspiringa nabo babongeza akasente babeere nga bali ku page emu nga bwe basalawo bongeza aba sciences. Then naba arts nabo babongeze sente amasomero gasobola okuba nga ga competing bulungi. Bwebanga parliament esobola okwegabira omusimbi omuyitirivu ne bakwata million 45 ne baziwa abantu mbuza akasiimo. Lwaki bana abasomesa abatusomesa ate ffeffe nnyini abateekesa amateeka ga Uganda mu nkola tebasasulwa bulungi abaana ba Uganda ne basobola okufuna omusingi omulungi gattako ne Uganda okubeera ng'esituka kubanga okusomesa kwe kusitula omusingi gw'eggwanga.